ya Shadhiliya simanyi banaffe abakadiriya gotutwala sebo mwenemu ab'ebitiibwa mwenna abahaji ne bahajjati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu n'obusobozi bwe yawa omwagala waffe bwe tuzze okujjukira n'okusabira nga tusaba Allah nannyini buyinza subhanahu wa ta'ala abenga amummuza mirembe era amusonyiwe amazambi gonna ge yakola mu bugenderevu n'obutali. Buli ajja agamba nti alina okuba nga yeesabira neffe kitukakatako okumusabira Allah abenga amusonyiwa. Kibanga kwaziina oyaziina abazze okusaala ne basaala abaganye ne bagaana naye gwe tekigaana kwaziina naffe tekitugaana kusaba Allah nga tukakasa ajja twanukula amusonyiwe. Sheikh marehemu Luqman Zaidi wa Kinankali omukulu wa twarika atugambye nti yali munene naye olw'okuba Allah yamusitula n'amuwa irimu eri e Buganda tugamba nti yali mukunavu, yali mukolowo. Twebaza Allah olwa irimu gye yamuwa n'okumanya engeri gy'agituusa mu bantu. Sheikh Allah yamuwa ekitone ky'okwogera mu bantu, yali yamuwa okutegeera ki kyagenda okuteeka mu hazara, era nga tatera kutagalira mu bigambo n'ayogera kino n'ayogera kiri n'ayogera kiri, yakwatanga ensonga emu n'agiggusa. Bwe yamalanga okusaalira nabbi kyekyasinganga okutwala obudde bwe nga bwakwata ku nsonga mu lulimi lwe yakozesanga ng'agibaaga nammwe ne mumatira nti musajja mumanyi. Twebaza Allah olwa irimu eyo n'obumanyi bwe yamuwa okuba nga yasobola okusomesa. Naye olw'okumanyibwa okwo n'irimu ye nga bagamba nti buli kitone ekisika ensaalwa, basheekhe banne bamukwatira nnyo ensaalwa. Ekyo kyo mazima, kubanga emirundi mingi nze natuukanga ku mikolo nga bwe mulabye abo bazze okunnyaniriza, olinanga nti obudde buyise, tubadde tusaba gondi tumuggyeko kubanga eddakiika ziziweddeyo, n'omugamba nti tofaayo, nze nja kutoola salaamu ezange muzimuwe. Nolaba nga omuntu ate feesi ate ekyuse mugayira obudde tujja kumalira okwo. Naye ebbanga lyawera n'ekigenderera, naye lumu oli Allah n'amusumattula n'agamba nti obuzibu tulina n'ekisajja kyekyo bwe kisooka ne kikwata omuzindaalo, subhanallah, ebigambo bikubula. Nebuga nti ekyokola kya bwereere, gwe tambira mu mukulula ogugwe guleke. Naga nti kisajja kinyweza hazara, naga nti ekyo nakikolera ki? Sheikh olulimi lwe Mungu yalumuwa, mwena mumanyi lwali luwooma, ng'ayogera ensonga ya bulijjo n'akufuula nga ggwe atagiwuliranga nako. Mpozi oyinza okugamba ku mulembe guno abato abali wano baagala nnyo Mufti Menk, ebigambo bye biwooma naye nga byakubula bye bya bulijjo. Ne marehemu olulimi lwe lwalinganga lwa Menk, oba Menk olulimi lwe lwalinganga lwa Kinankali, nga luwooma. Naye gye lwakoma okuwooma ne Hosuda mu batambula naye neyeeyongera. Lumu yasoma kutuba y'amaanyi nnyo ekibulisi, naye simulabangako ng'anyiize nga kwolwo. Naye gye yakoma okunyiiga n'ebigambo ebikambwe, ate abaali mu jjuma gye baakoma okuseka n'okkuba mu ngalo. Naye nga ye omulaba ayogeza bukambwe anyiize. Naye tuva mu jjuma, musajja mukulu naga kakati nja okuleetanga wano abantu basisa abantu biki, ate nga naye bulijjo asisa abantu.
nemanyira ddala nti ono ekizibu kye kiba nti kuseka naye namusinze ensomeka. Twebaza Allah olw'ebyo byeyawa Sheikh Lukman Zaidi wa Kinankali. Yali musajja mukkiriza ng'akkiriza Allah kye yamugerera naye nga musaaze nnyo nga ne musaawa enzibu asobola okugisaagiramu. Muyinza omusanga mu bulumi naye nayogera ekigambo ga kijeewa mwenna ne museka naye nga bw'atyo Mungu bwe yamukola okubanga bwe yamukola. Twebaza bonna abaamu